Leero ziweze ennaku 2 nga poliisi y'ebidduka mu ggwanga eteekesa ekiragiro ky'okukwata zi takisi ziganyegenya ezisaabaza abantu mu kibuga Kampala. Tutuuse ku nguudo ez'enjawulo omuli Kiteezi Mpereerwe, Kitebi Bunnamwaya, Bombo Road mu bitundu by'e Bwayiise, Kawempe, Nateete Nakawuka n'enguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala okulaba embeera bw'eyimiridde. Yonna gye tutambulidde ng'oggyeko zi road block eza bulijjo ezimanyiddwa ku kkubo tukanyiza kunoonya bikwekweto nga bwe byabadde olunaku olw'eggulo wabula tukoosekoose mu Gaalumonde. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura ategeezezza nga bwe bataayimiriza kikwekweto kyonna era ng'ez'emmotoka ze bagudde mu buufu zibadde za kukwatibwa. Abasirikale yesu bali ku makubo tebazikwata olw'okuba nti teziriiwo era singa zirabikako tujja kuzikwata. Ono ategeezezza nga bannannyini mmotoka bwe beekubye mu kifuba ne babanguyiza omulimu gwabwe. Ezisinga emmotoka gyempitidde ndaba bazitutte mu magalagi balimu kubanga bazitereeza nga tezinakwatibwa. Kino kitegeeza nti abantu bawulidde kye twabagambye jjo tubagamba temutulinda obbakwata. Eri baddereeva abalowooza nti baakukukunira emmotoka zaabwe mbu okutuusa ng'ekikwekweto kikendedde ono abalabudde nti si baakugumaza mbiro. Eri abo abayinza okuba nga bo basazeewo okuzikweka simanyi mujja kweka mpaka ddi ffe tukyaliwo. Mujja kwekweka era mujja kumu mujja tusangawo. So kyembasaba bwe mwekwese mugende mukanike. Ku kikwekweto ky'olunaku olw'eggulo olwasoose Kananura ategeezezza nga bwe kyatambudde obulungi era ng'emmotoka nnyingi ziri mu mikono gyabwe. Tulaba emmotoka ez'enkana 178 ze zaakwatiddwa neziba nga zipaakingibwa ku stations ez'enjawulo mu Kampala Metropolitan Area. Eri mmotoka ezaakwatiddwa Kananura ategeezezza nga bannannyinizo bwe balina okulinda zeekebejjebwa abakugu okuwa alipoota ku buli mmotoka okumanya ekiddako. Tugenda okuba nga tuzeekebejja ne ba IOVs aba Ministry of Works and Transport ne aba poliisi then we tugenda okuba nga tuwandiikira abano bannannyinizo ebintu bye bagenda okuba nga batereeza oba balongoosa mmotoka zaabwe nga tezinadda ku makubo. Wabula nti bano tebeeyibaala kuba teri mmotoka yakwatiddwa nnyiniyo agenda kuyinaayina buyinyiyinyi. Tuyina ebibonerezo bingi bye tuyinza okukola oluusi ne tubatwala mu makooti oluusi ne tubawa engasi EPS zaffe oba ne tubakoshoninga caution nayo kibonerezo. So ku ebyo tetunaba kusalawo naye bwe tuba nga tusazeewo era tujja kuba tubategeeza kye tugenda okukola then ne tuwa bananyini bano motoka zino nga bamaze okuba nga bazilongoosa. Zo mu paaka za takisi ez'enjawulo mwe tutuuseeko embeera ebadde ya kimpowooze nga paaka ezimu emmotoka zaakubalira ku ngalo. Eri abo abaakwatiddwa mmotoka zaabwe batutegeezezza nti bakanze kugenda ku poliisi okubabuulira ekiddako baddemu okukakkalabya emirimu gyabwe wabula tebafunye kuddibwamu kulambulukufu. Tukeddewo ekituufu IOV yazze ayinza n'obutazimala kitegeeza ne leero tuyinza obutavaawo ku poliisi akeberemu n'akebera kino n'akebera kino n'agenda ku ndala. Neera tugambye nti tekitegeeza nti bwe mba nkumaliriza ogenda kuvuga ogende. Nabo balina kulinda biragiro okuva wabakama baabwe. Eri ekikwekweto ky'olwaleero abavuzi mu takisi paaka y'e Nateete Nakawuka batutegeezezza nga n'olunaku olwaleero poliisi bwekutte ezimu ku mmotoka z'abannaabwe. Lwaleero bakutte emmotoka 6 eggulo bakutteko 2 leero 6 ezikolera wano wokka mu paaka ab'ekyengere bazikutte. Abakulembeze ba paaka eno bategeezezza nga bo kennyini bwe balina ezimu ku mmotoka z'abannaabwe ze baayimiriza basooke baziddaabirize wabula nga bakyasanze okusoomoozebwa. Ganye emmotoka 3 twaziganya okuddamu okutambula nga zirabika bubi era amagezi twabawadde alina emmotoka ye ng'ekyali mbi agipaakinge
agireke mu parking paka wanafuna sente ezinagikola. Bwe tutuukiridde ssentebe w'abavuzi b'emmotoka mu ggwanga ategeezezza nga bwe balina ensisinkano n'abakulembeze mu minisitule y'ebyentambula okukosa poliisi okubaako bye bakkaanyaako. Ene kinaava ku Lwokuna kye tunaaba tukkiriziganyizzaako nakyo abantu baba n'abaweereddwayo grace period ya nnaku nga 6 babeere nga bakoleramu emmoloka zaabwe. Singa era kinaagaane ennaku naye zinaaba zituweereddwa zonna abantu babeere nga baddaabiririzaamu emmoloka zaabwe. Ssekindi ategeezezza nga bwe waliwo n'okukkiriziganya ng'ekikwekweto ekyakoleddwa bwe kigenda okusooka okuyimirizibwa ng'ekyo kyabadde kyakukola ng'ekyokulabirako okuteekateeka bannannyini takisi. Bino ayogerera poliisi y'ebidduka abisambaze. Era n'atugaa nti okufuna ekifaananyi ekituufu ku Mmande agenda kukwatayo emmoloka 10 ku buli luguudo zikozesebwe nga sample okulaga ekifaananyi ky'ezo emmoloka eziteetaagisa. Teri kyenkimanyiko naye communication yaffe bakiriya nnyo, webaawo communication yonna enaabaawo era tujja kuba nga tukomawo ne tubategeeza. Ekikwekweto kino minisita w'ebyentambula mu ggwanga bwe yali akirangirira sabbiiti ewedde yategeeza nga bwe kigendereddwamu okumalawo obubenje mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa lipoota ya poliisi ey'omwaka oguwedde okulaga ng'obubenje bwe bwali bweyongera nga bagamba okusinga buva ku mmotoka ziganyegenya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.